Lutalo y'omu ku abo. Si lwakuba nti nseera naye abapromota olumu banyigiriza abayimbi naddala abatakimanyi. Ayagala afuna abantu 3,000 omuyimbi amweko $3,000,000. Tekiba kya bwenkanya naye nga yayimba yawandika oluyimba abamu bagulangule yawandika oluyimba oba n'alugula n'akola promotion n'akola biki ziba sizemwateeseza tebibaamu okuteeseganya wano nga tonnagenda ku konsati anti kakati nze bannenyaki nti okubenga owumbirira omanye nti kale wadde ngenda kufuna 3,000 naye nanze nkoze ki kati kakati gwe bondeka n'olangamu omulala n'ofiirwaki mukulu si mu bubi naye bw'olaba ng'oli akuseera bwenzigyewo nampi manya balisalako owange siriwulirangako nga lisalwako fro bwenzigyewo neeba nga kyenjagala okiseera abantu baseera ebintu byabwe okusinziira sobola okubanga nseera kulwokuba manyi situnda Taiwan nenkuleka nogera omuchina nakubako n'ekirala nsobola okubeera nga ninawo by the way tulina guni naffe twakopya enkola y'abachina bakola original ne dupe kati bw'obanga oyagala duplicate era tulina bwe tukikola naye original yoyo gwe balamuza nabo ne bagamba nti abayimbi bano abatuseera waliwo akaseera ke twabeerawo naye tannafuuka w'amaanyi naye nga tebabangawo no nze ekyo sikibangamuko era yakikolako annumirize state sigibangamu n'ekirala kyekiseera balabe nti babajooze batandika promotinga ku talent empya ezijja kati ezo talent ze banaaba promotinze zisobole okukola ebyo bye bakola bye baagala exactly abaana bagamba nti ssente z'eggulu ezo ze zasinga okubatabula siryanga konze ssente ze bajjayo bazigirayo baali bakoze eki bafiiriddwa ebivulu ate mbwe ebibyo byali biyitirivu abaali bakubuukize n'onyigamu batwala risiti mu mannya go bayitirivu nnyo ekyokunyiga kya buntu kikyo kya buntu naye nti baali bakubuukize bakwaddeko deposit balanze wano nawali kati nga balina okugyayo akasente ako balimba abo bakwata empola bajja kubuulira amazima bajja kwogera amazima ekintu ky'omuyimbi okwetegeka ennaku zino tulaba abayimbi bategeka ebivulu n'ategeka ekivulu kye tekirina engeri emu oba endala gye tataganyaamu omuyimbi ono mbw'omulimi bw'alima emmwanyi ze n'azeetundira mbw aba ataataganyiziddwa ati kakati olaba David nze bwe mba nampijja ndi muyimbi nina kulaba the hairs production egenda kulabika etya okuddamu stress z'akalango kayise wano baana yatuuse posteri wali era wabaawo ababikola wabeerawo ttiimu kubanga nze omuntu takola omu naye kitulekesa ne bannaffe kwe kugamba nti kino nkireka ne munnange afuneko n'oli afuneko n'oli afuneko at the end of the day ffenna tubeere nga tufunye ku kintu ekitya ekimu naye omuntu bw'atakuwa value eyo y'ekintu ky'okoze bannange kasoma atogenda muvuma kuba nze simanyi kuyomba era okuyomba kwange nkakaku kake n'oyomba nempulira nga kiri fane bw'ntandika okuyombayomba ennyo mpulira nga kiri fane kati nkola bukozi kye nina kukola nze ndi wa action bwe ngamba nti tugenda ku kino mufuza kiri okko omuyimbi okweteeka singa aba alina obusobozi era ekisumbuwa omulala obuteetegekera either kugamba nga teyeesiga kyanajjayo after nti bwe naategeka ate naye nze saagala kukuguza ate oleme kufuna kitegeeza bw'ogamba nti eri abajeregerera abapromota abo n'akujeregerera n'agamba akati omanyi bw'okola bw'oti tajja kufunamu then ng'omuleka kati wabaawo room ey'okubeera nga n'omulala asobola okwetegekera I think it's fine. Okay. Nga tugendagendako ku bibuuzo ebiri ku Facebook gyebiri nno ebiwerako ku myaka ebiri egimaliddwa nga aba artist oba aba performers baggaddwa tebalina we bakola lesson kinga Lutalo gyayizeemu lesson esinga obukulu nti tulina ocreating emirimu oba engeri gye tusobola okuaningamu nga si mulimu gumu oba ebiri n'omanya nti bwe mba simbye nze nakitwala nti tukaddiye oba oli ku kitanda ku ndiri
ku ssaawa zino kuba twali tusibiddwa emikono n'amagulu watusigazza mumwa gwokka tosobola genda kukola tosobola genda kutambula kugenda ku mulimu so twali tusigazza mumwa gwokka nga gwogulya naye ng'ekireeta tekikola ki kati ne nkirowooza nti osobola okubeera ng'oli ku kitanda oba ng'okaddiye nnyo oba ng'ogudde ku accident tokyasobola kugenda amagulu tegakyasobola kukutwala n'emikono tegikyasobola kukola so olina okubeera ng'osobola okubeera ng'okyayingiza yadde nga tokoze so kituyambye okubeerawo abamu nga tucreatingawo engeri gye tusobola okufunamu ssente nga tetuli Best God agambye Sebo Lutalo oyimba bulungi abantu bakwagala naye siwulirangayo muyimbi gw'oyambye nti omukutteko ku mukono n'avaayo abayimbi bano bye bakola tebikusanyusa ebyokuyamba abayimbi banno bye bakola tebikusanyusa ebyokuyamba abayimbi abato oyaleka tamumanyi bumanya oba si ekyo nga si faani singa abadde faani abadde ajja kumenyera bumenyezi abayiseeko mikono gyange kuba si omu si babiri si basatu si bana Best God ndoza anso okafunye Matov Amon ajako diene senyi kumwalo gye navudde yabeerawa atabeerayo abeewa mu abakyawa kyokoga ogamba nze agenda n'abalambula okay ono bamuyise Musana Godfrey play for me kabisi kandagala waka okay kale ono Sheikh Zaidi wano enamungona Lutalo watandika na luyimba ki kapapala album yasooka naye ku recording nasooka ayi mukama mu studio ayi mukama album nona kankwe ale kayimba kalungi ako webale kweza my question is lwaki David Lutalo atatulaga mukazi we oba lwaki tawasa oyo yani Abdallah yawasa asooka nzirire ekyo kanza kamuddiremu yawasa nange ngenda kuwasa manyi mukulu wange oyo kyakola obutegedde otya nti mukulu olimba yandiwasizanga muto Florence Flo ayagala okulabako akola atya kuba I'm your number one fan my superstar in all the world. Wow, thank you so much. Kati ekisooka ayagala okundabako kwali ku BBS andaba pozi agamba atya one on one akati ekisooka ajja mu kivulu ekyokubiri nawe tondanga mpalapalanya onkwasa ensonyi nkulaba olibwoti oli mukuyiiya munno okufa obufi naye nga waliwo abantu ababongerako ku tafaali waliwo abantu bangi betumiitinga omanyi bayibuli etugamba tetulina kulekeraawo okwaniriza oba kubeera nga tugobaagoba abantu oyinza okugoberamu ne bamalayika bagenda okukutaasa obutaasa so tolina kugamba nze abantu bantama gundi yankola bwati ne gundi nankola bwati kati nakoowa abantu so enamba yaffe nga management yaffe eri 07707359 Lutalo oba omufuna bw'oba okola bookings oba osobola omutuukako mu bwesimbu ebibuuzo genda bikomyawo ndaba akadde kampeddeko omuntu yandyagadde okumanya Lutalo alinaki essaawa zino abantu ki kye babasuubira kino kye nnina si kyange nzekka kyaffe naye nga Easter Monday yeeriwo kuba wenze wengenda okubeerawo ke Kavumba ku Easter Monday eriyo Easter Monday Kavumba wokka tewali walala eriyo Spice Diana eriyo David Lutalo eriyo Palaso eriyo Shiba eriyo omukyuzi ogulu eriyo Kazibwe Kapo eriyo Sabasanyusa Wire Mukabya eriyo Sechewa eriyo noye performer mulungi nnyo eriyo bannange eriyo The Hairs yonna bannange Fred Seremba bangi nnyo Perfect Kulaman bannange ekigenda okubeera Kavumba kubanga egenda kuba family day out baleeta abaana nze ngenda kubeerayo kuba tusooka n'omupiira
baba boda be Wakiso batwepikira kati kabalabe Kavumba ali Wakiso waliwo omuntu alinga nze nga yandyagadde okujja naye nga tamanyi luguudo lwakwata ali Wakiso Hoima Road alina amakubo mangi agamutuukako naye erikulembera ye Hoima Road oyita Nansana eruve Nansana Wakiso oluve Nansana odda Wakiso kisoundinga ng'oba Wakiso town eyinza okuba ewalako naye oluva Nansana bwekapa odda Wakiso si wala n'akatono so abaana mbaleete balabe ebisolo bawuge bakole ki tuva mupiira otugenda abato tubalere nako then ekiro endongeeta no si kiro ekyo mbadde emiryango giggulwawo ssaawa 2 ez'okumakya so emisana bigenda kubanga bitambula n'ekiro tugatteko awo budoza abantu ka plot mumaze okukafuna kituufu abeewo obulenzi the hairs ejjaawo no ku Easter Sunday naye nga tulina ate ku Easter Sunday kalenda ne Shiba nawo tugenda kwemalirawo egeyaŋŋano kale ate musically nina Mbona ngenda kugattako ndowooza mu mwezi gumu ngenda kugattako oluyimba terunyuma luwooma bannanga balaba BBS telefina eyaffe Florence Nampija so okubeko kyaliwo sina gyendaga yeah mbagala nnyo I love you so much thanks for your support mwebale nnyo obuwagizi bwammwe mwebale kulaba telefina mwebale kulaba program tukyakyanche David Lutalo ku Easter Monday Kavumba muleeta abaana banyumirwe olunaku olwo ate n'abakulu naffe tunyumirwe temutya kuleeta abaana bammwe security nungi setting nungi nnyo kale buli kimu kiri ku muzuuli tusinkana olw'enkya lubeera lwa 6 ssaawa 2 ez'okumakya